eyaliko Ssaabapoliisi wa Uganda Generali omujjuvu Kayihura yali yakwatibwa okuva mu maka ge erya Ntonde era ng'eno ye wali n'effaamu y'obwaguuga bw'atyo n'aggalirwa mu nkambi y'amagye Makindye nga bw'awera ennemba n'emisango gye egyali gyamuggulwako mu mwaka gwa 2018 era ng'ono bw'atyo yali yakwatibwa oluvannyuma lw'omwaka mulamba ng'amaze okugobwa ku mulimu gw'obwa Ssaabapoliisi ogwa Inspector General of Police. Ono yagobwa mukama we Yoweri Kaguta Museveni ono nga ye muduumizi ow'okuntikko ow'ebitongole ebikuuma ddembe era ng'ono yagenda lumu ne munywanyi we bwe baali bagugulana eyali minisita w'ebyokwerinda General Henry Tumukunde bwe batyo nga bano baalina obutakkaanya ku nsonga nnyingi nnyo ekintu ekyalabika ng'ekiteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu matigga. Generali Kayihura Kalechezi yali Ssaabapoliisi wa Uganda okumalira ddala emyaka 13 era nga yatuula mu ntebe eno mu mwaka gwa 2005 bw'atyo n'agivaamu mu mwaka gwa 2018 ono ng'okutuula mu ntebe eno yali asikidde kati minisita w'ebyentambula Generali Katumba Wamala. Kayihura amangu ddala nga yakaggyibwa mu ntebe eno yasikizibwa yali omumyuka we Martin Okoth Ochola nga we twogerera yakyakutte enkasi. Generali Kayihura okuva olwo yateekebwako envumbo obutaddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga lya Amerika na lya Bungereza olw'obukulembeze bwe obugambibwa nti bwali buti obwola eddembe lya bannayuganda bwe yali ng'akyali Ssaabapoliisi mwe bagambira nti ono yatulugunya nnyo bannayuganda wamu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Egimu ku misango egibadde givunaanibwa Kayihura mwe muli ogw'okutulugunya abantu, okulemererwa okukuuma ebyokulwanyisa, okuyambako wamu n'okwenyigira mu kuwamba Abanyarwanda abaali bazze kuno okunoonya obubudamu bw'atyo nga bakwata n'abazzaayo e Rwanda ne bavunaanibwa emisango egy'enjawulo. Ekintu ekigambibwa nti kino yali akikola mu bukyamu era nga kimenya mateeka. Bw'atyo Generali Kayihura yasaba okubeera ng'awummula amagye era ng'ensonga ze zibadde zikolwako wabula bukyalubanga lwa Mmindi ono yateekebwa ku lukangaga lw'abo abaalina okuwummula era bw'atyo ng'alina okuwummuzibwa. Kale ono bw'abadde anaatera okutuuka ku kkula lino Ssaabawaabi wa gavumenti muyite DPP emisango gye gyonna agigobye bwe gito ne gimuggyibwako era we twogerera kati muntu wa bulijjo era alya butaala. And my lord, this is evidenced by a duly signed nolle prosequi from the Director of Prosecutions dated 30th of August 2023. My lord, it's upon those premises that we pray that the charges against the accused person be withdrawn. So pray, my lord. From the Director of Prosecutions, the state has withdrawn the case and you are accordingly set free. I wish you all the best, General. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire Kayihura alaze essanyu bw'atyo ne yeebaza gavumenti n'ekitongole ekiramuzi olw'okumubeererawo. Essanyu y'enjawulo kubanga olwaleero General Court Martial y'amagye entadde ezudde nga sirina omusango. Neebaza nnyo omukulembeze waffe n'abakulembeze b'eggye lyaffe kulaba nti bantadde. Ebirala mujja kubiwulira mu we twatuukira ng'ennaku z'omwezi 14 Juni omwaka gwa 2018 Kayihura yali omu ku bikonge eby'amaanyi mu ggwanga wano anti ng'akyali Ssaabapoliisi w'eggwanga. Kayihura munnamateeka omutendeke omujaasi omutendeke ali ku ddaala erya Generali musajja mulimi ate nga yaliko omusirikale wa poliisi. Kale nga Kayihura newankubadde yawummula emirimu gya poliisi nga n'egy'amagye agiwummudde, musajja omuyivu asobola okusigala ng'akola amateeka ssaako okulima
Nakyeyu ne Rosie yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.